Abantu mukaaga bafiiriddewo mu Bulaga, abalala 3 ne balumizibwa byansusso mu kabenje akagudde ku luguudo lw'Ebbombo e Kagoma mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero. Kigambibwa nti akabenje kano kavudde ku Fuso namba UAK 1010Z eyabadde etambuza amataabwe yeekanze omugoba wa bodaboda eyabadde asala oluguudo. Bodaboda eno namba UDR 385 yeeweddewo wabula nga Fuso eno etomedde n'omugoba omulala wa bodaboda abadde ku pikipiki ebadde epaakinze ebbali w'oluguudo luno ng'ono y'omu ku bafudde. Wado kole ne ku stage yehenulana ani yana wade ompira gwe kitegeekese nti waliwo n'emmotoka ekika kya Prado nannyiniyo gy'abadde apaakinze ebbali etumeddwa emmotoka eno kyokka nga nannyini afudde oluvannyuma lwa Fuso eno y'emu okuyingirira abantu abadde batunda ebintu ku kkubo wabadde agenze okwegulira ekikomando. Abaddewo bagamba nti singa tegubadde muti gw'amasannyalaze emmotoka eno gwesembyeyo okutomera bangi baadde bakufiira mu kabenje kano. Bode esanze mukubo bw'emmotoka very speed abadde very speed ono bwasaze okukuba kano ka pavement atomedde butomezi ki bantu mukalega n'esibira ku kikomuti. Kitutte akaseera poliisi okutuuka mu kifo kino ekintu ekitabudde abantu nga bano bagyogeredde amafuukuule. Oluvannyuma lw'okutuuka poliisi eggyewo abasatu abadde bakyali abalamu n'ebaddusa mu ddwaliro okuweebwa obujjanjabi nga y'emu yeekomyewo okutwala emirambo gy'abafudde. Poliisi eze mu budde ate obudde obusembayo olw'ensonga akabenje kaguddewo muki abaddewo bandibadde bazedda tewali poliisi emiggo bangu tukuba emiggo n'ate okuyamba kirwawo. Kyokka esanze obuzibu obw'amaanyi emirambo gino bwe giganye okujja kabanga lyayo era nga kubadde kwegayirira okusaba abadde avuga ambulensi okutwala egimu ku gyo olw'ensonga nti ye abadde azze kutwala balumiziddwa. afune ekinawe tukitegeddeko nti abafudde kubaddeko Gerard Nsamba, Henry Kali Amaggwa nga bonna abavuzi ba bodaboda n'ategeekeseko erya Ssaalongo nga muvuzi wa takisi. Abdul Kasozi ne Paul Kasule bakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV1.